Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Abakristo baganda bange, tusookera ddala okwebaza Omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde, ng'era mwewombeeke tusabe essaala ez'enkya, amiina. Essaala ey'okuzuukuka. Ayi Mukama Katonda wange, nkusinza, nkwagala, nkwegayiridde olunaku luno lumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange, amiina. Katonda wange, ingredientsiya zonna ezisibiddwa ku ssaala ze nnaasoma ne ku bikolwa ebirungi bye nnaakola olwaleero, ze mmanyi ne ze simanyi, njagala okuzifunira ddala, amiina. Ayi omutima gwa Yezu, ggwe Katonda, kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero nga mbiyisa eri omutima omutuukirivu ogwa Biikira Maaliya, ngenderere bwe ntyo okuddaabiriza ensobi zange nga neegatta naawe eyeetambira buli kadde ku alutaali, era nsabira n'ebyo byonna Paapa by'atulagira okusabira omwezi guno. Ayi malayika wange, Katonda gwe yaggya mu kisa kye n'akunteekako okunkuuma, kkiriza okuntangaaza n'okuntaasa n'okunnuŋŋamya n'okunfuga, amiina. Essaala ey'okukkiriza. Katonda wange, nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Eklezia Katolika by'atuyigiriza, kuba ggwe nnyini eyabimubuulirira. Toyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira. Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo, ng'olimpa enneema y'omu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo, ng'olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba ggwe yatulazaanya era okutuukiriza ddala endagaano zo. Essaala ey'okwagala. Katonda wange, nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna okusinga ebintu byonna, kuba ggwe mulungi ennyo, omwagalirwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe nneeyagala okubeera ggwe, amiina. Biikira Maaliya omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange, amiina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Twebaza Omukama olw'ebirungi by'atuwa eby'omwoyo n'emubiri. Bannange, ekitiibwa n'ettendo kimuddire oyo Kabaka w'amawanga atukuumye nga tukyali balamu, era twongera okwetonda Taata olw'obukyali butuukirivu bwaffe. Munnange, tusaasire, tuli boonoonyi, naye munnaye tetulina walala wa kuddukira, tulina ggwe wekka, kubanga ggwe wekka Kabaka w'obusaasizi, ate ggwe wekka agaba obulamu obutaggwaawo. Munnange, tusaasire mu kiseera kye kimu, twongera okukwasa abalwadde bonna, ng'omusawo mu basawo Taata, tusaba ogoola omukono gwo oguwonya gutuuke ku buli mulwadde yenna, ate gumuwonye, gumuddize obulamu obweyagaza, era mu ngeri y'emu twongera okukwasa emyoyo gyonna egiri mu purigatooli gy'oli mu kutwala essaawa zino, eginaasabira, egitayinaasabira. Munnange Taata, bawe ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe, amiina. Mwasuzeeyo mutya nno abooluganda? Nzikiriza nti mwasuze bulungi, mbaaniriza nnyo mu kanyomero kaffe. Obadde okimanyi buli w'onywerera mu Mukama ofuna ebirungi bye, ye abaffe, ye era obadde okimanyi buli w'ogezaako okwessammula Mukama era olaba obusungu bwa Mukama. Amiina abooluganda, kubanga yasindika omwana we Yezu Kristo ng'ayagala tubeere bulungi. Ekyokwebulira kyaffe eky'olunaku olwaleero, oba kigambo kyaffe kye tugenda okwebulirako, kivudde mu Abefeso omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'omunaana, era nga wagamba nti kubanga mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda.
twalokoka lwa kisa, twalokoka lwa kukkiriza, naye nga tekivudde waffe ffe nga ffe, aa wabula kirabo Mukama kye yatuwa. Amina abooluganda. Bw'atyo Mukama bwe yakkiriza n'asindika omwana we omu yekka bwannamunigina gwe yali ayina, n'amutuma n'amugamba genda ku nsi otaase abantu bange. Amina abooluganda, mu kukkiriza. N'omwana oyo gwe yatuma Mukama waffe Yesu Kristo naye yali alina okukkiriza mu mutima, ate nga naye yali alina ekisa. Amina abooluganda, kubanga ekyamazima tuli boonoonyi. Singa yajja ku nsi n'asanga abeetunda, n'asanga abaloga bannaabwe, n'asanga abambala obubi, n'asanga abali b'ebisiyaga, amiina, osanga naye yalibadde aterebuka, okukkiriza okwo ne kumuvaamu, oba ekisa ne kimuvaamu n'agamba aa sikaako bali taata yantumye ne naye nze kankole ku buyinza bwange. Amiina, naye yasigala anyweredde ku kitaawo kye yamugamba, yamukuutira, naye omwana n'abeera mukkiriza, n'abeera muwulize. Amiina, n'amujjuza ekisa. Kwe kulaba ssaawa zino nga tuli bulungi, kwe kulaba ssaawa zino, amiina, ng'obulamu bwaffe butambula bulungi. Kwali kukkiriza na kisa. Si nga ffe ku lwaffe, omanyi abantu abasinga munnange bo beewaggula ne batambulira ku mateeka gaabwe, bo nga b'endowooza yaabwe. Amiina, naye nga si bwe kiri. Ffenna gye buva n'egye bukoma, oba oli ani, oba oyina ssente, oba toyina ssente, oba osuula kasasiro, oba osuula mu magoloofa, ffenna tuli wansi w'ebigere bya Mukama. Teriiyo ayinza kugula kisa kya Mukama kubanga kyo tebakigula. Teriiyo ayinza kugula kukkiriza kwa Mukama, tekuliiyo. Wabula Mukama yatwagala n'atuwa ekirabo. Amina abooluganda, ng'ekirabo ky'atuwadde kwe kutunyweza mu kukkiriza, ng'ayagala tulabe ekitangaala. Amiina, ng'ayagala tubeere bulungi, ng'ayagala tufune obulamu obutaggwaawo, n'atujjuza ekisa. Buli w'obuulira ng'oyagala kuterebuka, oyagala kuva mu Katonda, kwewuula ekisa kya Mukama, kubanga era addamu n'atukkaatiriza wano mu Zaakaliya omutwe ogwokuna. Tulaba waawo olunyiriri olw'omukaaga osobola okusomawo. Amiina, n'addamu n'aŋŋamba nti kino kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi. Zerubbaberi ye ggwe, ye nze, y'oli, n'ono n'oli, ffenna. Mukama atugamba ku lw'ekisa kye. Amiina, ebyo byonna abikoze na mwoyo we. Omukama bw'agamba, Katonda w'eggye, lwaki abikola? Ayagala tubeere bulungi, ayagala tubeere mu kumasaamasa, ayagala twambale engoye enjeru, ayagala tubeere mu kumutendereza, ayagala tubeere mu kusinza. Naye munnange ffe tetwetaaga kumanya. Omuntu kasita bukya ng'olina ssente, olengera olina waawo obumotoka, omanye ffe ebyensi byo bitwemazaamu. N'olowooza nti nno n'ebintu bya Mukama ogenda bigula. Togenda bigula, ebya Mukama tebabigula, ebya Mukama kuba kwewaayo. Ye nga we yeewaayo n'akkiriza, n'atuteekako ekisa, n'atujjuza mwoyo we, n'asindika omwana we omu yekka Yesu Kristo gwe yali alina bwannamunigina, n'amuteeka ku nsi, n'amugamba genda. Amiina, genda abantu bange obajjuza ekisa, genda abantu bange obakkirizise, obagambe nti waliyo ekitangaala, obagambe nti waliyo obulamu obulungi, obagambe nti waliyo obulamu obutali bwa kufa ng'obeera mulamu emirembe n'emirembe. Amiina abooluganda. Yabikola ng'atwagala, gamba yatwagala n'ayisawo oba ngambi ne we yalikomye, n'anoonya ekirabo ky'ayinza okutuwa nga kyekyo. Gwe kirabo ki ky'oyinza okuwa Mukama? W'otuula awo ne weekubamu mu mutima, kiki ky'oyinza okumuwa? Tewali, kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Ekirabo ky'oyinza okumuwa kwe kubunyisa enjiri ye, kwe kubunyisa ekigambo kye, n'abo abakyawaganydde mu mutima. Amiina, abakyalinamu okubuusabuusa, abakyebuusa kanneemu kannabbiri, n'obaliisa ekigambo kya Mukama, naawe n'obategeeza nti Mukama gy'ali. Kuba kati ekirabo Mukama gwe ky'oyinza omuwa, ye Mukama akuwadde ekirabo, akuwadde ekisa, akujjuzizza okukkiriza. Takomyewo, akuwadde n'emwoyo we. Asindise omwana we omu yekka kuno ku nsi. Amiina abooluganda, gwe ekirabo ky'oyinza omuwa kubunyisa kigambo kye, kumutendereza, kumusinza, kumwebaza. Kye kirabo ky'oyinza okumuwa.
kubanga ye yatulaga nti munnange bw'okola kino oba w'oneemamaaza n'oyambala obubi n'okunamira abantu, w'onaagenda mbisiyaga, w'onaatandika ebyasenga n'ekojja, ojja genda mu muliro. Ekitegeeza atutaddeko ekisa, akulabudde nti w'onaanzikiriza ekisa kyange weekiri, naye w'onanneebuusa n'omera amampaati, okuzikirira nako weekuli. Ekyo ky'ekisa kya Mukama atuwadde. Gwe kiki ky'omukoledde? Singa oli akubuuza, singa ajja n'akubuuza nti Nagundi oba Segundi, kiki ky'okoledde Mukama? Kirabo ki ky'owadde Mukama? Kubanga togenda muwa mmotoka, togenda muwa nti oba puloti, togenda kumugulira kagatto, togenda kumuwa kagoye kalungi. Kiki ky'omukoledde? Omwebaza? Obunyisa ekigambo kye? Ozzaamu essuubi awo beriweddemu? Obazzaamu amaanyi? Oba oyongera baterebula? Abali obubi, abaasuze, abatalina kye bambala, obafunirayo ku kyokwambala, obafunirayo ku kyokulya, oba oyongera basendeeza, oba oyongera basindisa na luti. Anako waabaavu. Ebyo mbiyambye, ennaku zembayambye zibamala, nze abaliisa. Okola otya? Kirabo ki ky'ogenda okuwa Mukama? Kubanga buli w'oyamba ali obubi, ekyo kye kirabo kya Mukama ky'oba omuwadde. So nabo abooluganda twebeereremu. Ye nga bwe yatujjuza okukkiriza, n'atuteekako ekisa kye, n'atujjuza mwoyo we. Naawe kolayo ekintu ekigenda omusanyula. Ebisanyula Mukama tebiba bingi, bibeera bitono bwe biti bye bisanyula Mukama. Mukama abankuumire, nsigadde nze Nabakooza Sylvia okuva wano mu Jesus is our Saviour. Kitaffe ali mu ggulu, Taata munnange, tusaasire olw'ebyonoono byaffe, tusobya mu kumanya ne butamanya. Tusaasire kubanga tulina ggwe wekka. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amen.